This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Afrika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant ya Omufirika esoose mu Gwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe Nansi, era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boilo omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamunda akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo, era nga byonna si bisiike, byonna bya boilo. Owaye lero nga muli busy. Ono siye mugagga wange. Emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze. Kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu. Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya? Awaye si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta byobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Haji tutuuse weewano. Haji ogirayo Delta Cash weewano. Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic. Omanyi Haji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Okitegeddwa ate wali engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Njo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 n'ezi era kuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja kuba nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka osigala nvuga? Bagisigala. Bakuteeramu tulaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluseke. Tewali tabu. Luzungu kale kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujjira kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.
Owa wigaze. Ate wigi ozaagaza ki? Nina wigi gye ngenda okugula. Mama wange yampadde ssente ngule wigi empya. Ani? Omwami wange. Tukole. Nkoye nne byekisiro. Ate kulimbe. So welcome to yet another edition of Kasuku Life. Omwezi tuguggalawo. Yes. Yes. Kano nkakoze ne Namukasa. Ngenda kukolayo ne Namukasa ne Jenkins. Jenkins ne Uncle. So nabadde abuze. Uncle abadde abuze. Uncle anti tomanyi Uncle lyamugwako. Uncle no yakunyigira. Ate wayawukana ne Megatron. Ye bane guno omwezi tutandikirawo. Wayawukana ne Megatron. Najuzi nabalayo mwazeemu okwogera. Tetwawukanangako. Kasuku bwana bwakulira ewaka atuuka afumbirwa. Buli omu n'akwata erirye. Nagano lina balabanga mwogera ne bantamba. Okay, just waliwo misunderstanding mwabiterezeza sorting out. Kati muli tuli tutera enchabo ndabanga ndi ku Megatron nga muwayo akantu nga mpayo akantu teweewunya. Ekyo kye kisinga obulungi. Kati nambo ayozunga naye buli wamu. Nanti kati nambo ayo bebambudamya. Be bakobudamya. Ono wa kamera wa nambo ayo gena. Nambo ayo wachapika ebbere bwatyo kiki. Cameraman so kwate ko nambo ayawo bamulabe. Omulabye abantu kyavola abagenze bakunyigira nambo ewachopika boti ebbere cameraman ki abantu kwe bavudde okunyigira nyigira nti talaga bbere nga bali abantu baagala baboogerako abantu bagayo gambi hello sona yafiirwa ato tuno twasamirira togeza no yasamira wano ekyo tokiddanga muto kiddiranga muddala Sirisa. Pole tabia siru byo wa. Yafiirwa labere lyomutima gwembo. Nawe tokomyawo bintu ebyo. Kale bifuddeko amazima bifuddeko. Kalabika bulungi. Sate weeri. Atekeerwa eno wansi. Okalaba. Mwekiri. Nena mukasane mukwano gwo. Nena mukasa n'olugambo. Nsaaga mbadde nsaaga. So batyo tugenda okutambula omwezi guno. Yes. Tuli ne Namukasa ng'atubuulira the latest developments n'ebintu nga bitambula. Ndowooza omwezi guno amawulire agagenda okubaluka next month. Wankubira ki Namukasa? Lekeraawo okumpeereza message ekiro nga tuzunza olugambo. Kati tukola tutya bwe nfuna obuzibu ekiro ne sirutuusa. Yampeereza message ekiro nti owa erya ku Ruthumu wabitegedde. Nali nina okuwa amawulire. Bagenda naye ggwe ebintu ebituufu. Amazima ga Katonda mwagasi naye era nze kwendi ku mukolo bambi. Sooka okole reported. Era nze ngendo bawa updates. Kati tuli mu kunoonya ngoye ndi muyambako Ajat. Ebyo ddala nno nze ndi wa munda. Era bwe mbeera flower galo ku mukolo gwa Ajat teweewunya. Omusajja yaani? Ntale. Haji Ntale. Yamaze n'awangula. Yamaze n'awangula naye maama bamuŋŋambako ebigambo biyitirivu ekiri mu inbox yange. Ku Haji Ntale. Mbwajja ti aba wa kutaano isimu yange. Abeere wa kutaano. Abeere wa kutaano oba abeera. Haji Ntale agenda. Lwaki kiri coincidentally. Ne Akram n'ateekayo she said yes. Agamba Ajat. Obadde ogamba nti yafunye sugar mame Akram. Nti yafunye omukazi omulala. Agamba Mbwajja said yes. Wabadde olowooza akivugirawa. Fakiramu twamwetooloola nga piyala wa Ajat. Twamwetooloola kyazzaako kyonna tukimanyi. Kati yabadde ayagala kuyingira mikolo. Naye mukakasa abeere ku byeyobi. Twagala musajja gwe tulabako physical. Anadda ddi okuva mu America. Tebannamuwa mpapula atambulira mugundi mu Bigoma. Walaba polisi ng'alinnya bbaasi. Mbwe kiri mu America. Muga tannafuna mpapula. Walaba polisi ng'obuukira bbaasi eri okumpi. Bali ne bamuggyako nno n'empapula akira. Mbu yalina empapula ze yali akoleramu n'azikoleramu ebikyamu. Ne bazimuggyako. Kati takola. Yaddamu n'afuna. Mwakolera. Simanyi. Yali avuga kati bivaani, school van is coming. Nga bebayimba school van is coming. Temwabiyimbako. Nga van ejja. Nali mu boarding. Nabiriko mu primary nga tebannanyingiza kisulo. School van is coming. Nga Akiramu yabaamu ano n'abaana. Avuga va.
alinga Edi Mezaya yavugira van nenge emikolo giri mujia Hajati yabadde agambye ng'ayagala basooke kukola gundi ya muganda we Sebunye yafa eriyo nga 3 August gundi duwa ng'ayagala bibeerewo nga duwa ewedde naye okusinzira ebiriwo omusajja ayagala babikole before duwa ayagala agenda ku duwa nga ye musajja yeetongodde naye gundi ng'alina omukisa Hajati bamunazo embaga yakusatu ffe tuli eno tetulina wadde embaga esooka naye yejja inshallah sooka okubire ku Hajati mukubireko njagala kakasa byoyogera ebyo mugambe nti anamanya nti ndi mukami kati nze kamukubire mugambe ndi wano ne Namukasa agamba bino byaffe babiri yogera olina kyoyongerako bakasiza basaba ne banyabo wenjogerera we can authoritatively say nti emikolo gyengedde wakati wa Dr. Hajati Kurthum Nabunya gumikiriza Muzaata anti Hajati alina kakola amanya ge gonna atambula nago kati agenda kubeera Dr. Hajati Kurthum Nabunya Muzaata Gumisonza Ntare nedda eryagumikiriza tulijjeko omusajja omwavu tutambula na linnya lye kiki kyolwani wakira mwaki omulwanyisa bwotyo naawe lekera yabe ekisiru dana tobiddamu kyoyogeddeko kimala muleke bannange kiki kyekiri yakoze eki nati ndi family ono wakyalwanisa omusajja bwati ati Hajintale kojjawa atya mu mawulire agenda Hajintale ebigambo byonna twakwogerako wali bwamwogerako twalina isima twakuba Hajintale katomutta Hajintale tukutegeeza nti byali bigambo by'abantu bigambo by'abataagalira era tukugamba nti Ntale Herbal Soap ku Bulango Buleeti bagenda tufunaga obuzibu Hajintale how are you sir assalamu alaikum ogamba otya Haji waffe olwo Akuramu mujjako engalo namutadde dda sina temweyongeza Akuramu sikweyongeza sikulabangako temanyi sikumanyi Haji waffe ye tumwagala nnyo maama naye kikulu St. Haji ffe tuli baana bo alabye n'emmotoka Haji gye yaguze Prado Ronaldo bagenda tekako n'erinnya va ku bino ebyakirambe yakola ebyekifo Ronaldo bagenda gitekakama erinnya lye bagenda tekako Hajati Kurthum tesobola gendako lyonna banakola kale bagenda Dr. Kulu kubyokatuwomerwa esita anyina amalungi ku mukolo esigalo gwa Hajati ffe tukyukanga budde tuti yatuwonya omusajja omufere wa Doola kati nze nyimirire mabega wa Hajati nze wa Hajati nvaawo Hajati halo naye nedda okufunamu nayimirira mabega wa Ntale yonna ayimirirayo bw'owaana omukyala bw'owaana eno gyeno nojja omukyala yakimanyi tuli naye kati Haji gwe tulina okukakasa oyo omusajja w'amaanyi omanyizi musajja baby face etya leka ndaye bwafaanana baby face etya ogambye alina baby face Namukasa tukiyisaawo ajja vaayo nga mukadde Juma omulaba ayambala ne zino sports gwendi musajja bw'amaanyi bannanga Hajati yaleese mbadde simulabangako nakoma mulaba ku mbaga y'amajembere omusajja bw'ati handsome guy ever smart bulungi lenzi muto akaviiri ayogeza bukkakkamu CEO waki Ntale group yes aliko oli omufere nga talina kyalina muleke bannange naye bannange ono omuntamya oli muleke bannaffe anti kati tuweeyinga ebivaawo n'ebiddawo tebyenkana oli nedda mpozi tebyenkana kana kituufu kuba ntagenda muswazanga oli naye ate olwo olutalo lw'olwana si lutuufu oluliwa olwo bannange ndi kuyambako kojja wange naye bannange nyongedde otya abakazi Hajati yatugamba oyo omusajja kaneme bizza Haji
Win is a win. Yes. Ompira gwo guyina. Nakati awo ya Kulthum. Ate Ajati nze alina omukisa. Ajintale ne bwe liba biganye era tulifuna omulala. Nze nalina obusungu ku Ajati ne mga Ajati va ku Akira tufuna omusajja omupya. Kati twagenze eno nano omulala gwe mwagaliza. Ajintale bwamukwata obubi nga mutwala eri gye mwagaliza agenda obeera Kampala. Ajja kubwa meya. Simanya bwa Lord Meya. Nga mutwale eyo. Oyo naye amwagala. Oyo gwe nali njagala omuwa. Naye oyo oleda ayina abantu we. Ye babiri bokka. Gundi egamba bana. Naye bakyala ba Hajintale mukendeeza omuliro tubaleetedde muwala muto. Alina PhD. Batandise olugezigezi mu inbox. Musima Haji alina abakazi 5. Ajati agenda bawa 5 mukwano mukendeeze bbugumu. Tuleese muwala muto ate agenda na bazimba mu family. Mukazi yasoma alina ne connection. Bajja baana abagulirawo n'obudaala bw'emirimu. Mwagale mujja wammwe. Nze njagala mujja wange nga mugagga. Abaana mpa ne ku ssente. Mami mpa ku ssente. Siri bulungi. Muteerako ka message. Ani? Mujjawo nga mugagga. Nakuweerezaayo. Kati banaabakazi. Waliwo bangamba amanyi sabayo ku nkalu. Mujjawo omusaba. Waliyo omukazi omugagga aweereza bajja be ssente. Mubaleme kubonyaabonya nnyo musajja ono kuba mu birowoozo. Bane mujja wange bw'ati. Bwe nawulira era nange. Abagulirako ne ku mmotoka. Mama w'emmotoka abeere mu kifo togeza n'obyasama ebyo. Nze ndi mulekwa sirina maama. Ojja kuddamu eyo yo tomwetekako nambwayo. Sobola. Era ndawulidde nga baagala omukoona bali eri abaana bo. Nza simanya Vaseline. Gwe kati ekyokulala. Kati watuusewa ku nsonga za ntambi nakuwulidde mwogera. Nsonga za ntambi zikyakalubyemu. Zikyakalubyemu. Ate batugambye gwe ogenda ozimala. Mukwano nange zikyannemye. Kati gwewadde ogenda zimala otya? Anti twogerezeganya side bbiri. Gwe naani oyogerezeganya naani? Njogera ne ttiimu ya Jeff ewa Jeff nenjogera n'eno. Kati gwe ne Jeff muli ku level mb'osobola omugamba ebintu ebyo. Munnange tumanya. Tomanya Jeff mukwano gwange. Kati Jeff yagamba ki? Ekiriwo ntambi bagenda musibamu at least weeks 2. Bagala at least abeereyo ko weeks 2. Nengenda kulwana ebeereemu. Kangeze kulwana. Zive mu 2 ya demo. Wabi? Si wabi naakawo vugira awo bwotyo. Si wabi. Sijja mukambwe. Sijja mukambwe. Mukambwe. Katuli naye agenda y'olwokuna. Ayina olabika abantu agendayo lwakuna weekend babeera bajja mbono. Anti obuzibu obuliwo buli buti program eri line up eri bweti. Agenda kutuuka ku poliisi bamutwale mu kooti. Fayiro ye yaggwa. Mukwano. Gwe fayiro ye yaggwa dda. Kugambye ntambi watuukira wati poliisi awe statement bamugambe soko gyemu engatto mpane wallet. Era sindikayo lonironi. Yabasooka. Nino genda nkwata akantu. Onoobayo n'akantu. Ngenda bikwata. Nga ntambi bamuyingiza vaani ya brown. Ntambi yagaana okunjigirako. Ntambi mukwano gwange nnyo. Naye yagaana okunjigirako. Kasita owulira omuntu nti ngenda kusiba weetonde. Weetonderawo. Nze mbikolera mu budde nze n'okwetonda tutambulanga. Okwetonda kye kisiikirize kyange. Okubimenyawo. Bwe bakuyita mbimenyezaawo. Sente bwe biba bituufu ng'onnemezaamu. Nkwetondera mu budde ne bamanya ne bagamba nti bali mukazi wattu yali ayogera bituufu. Bamuyita mbimenyezaawo. Ebyo mbimaze. Ebyo mbimaze sibiddamu. Mbijjeewo. Nze ate buli gwe neetondera nsooka muwa intro. Nga nze gw'oliko ndi mulekwa sirina maama. Ani anandeetera emmere eruzira sonyiwa. Batugambye wamuwadde Tiffany. Tiffany nina. Naye teri kinsesezaaga guno omulundi okimanyi bulijjo weegayirira nze. Ngenda mukasa mu musonyiwe naye kati nze ali mu kwegayirira. Naye naawe essaawa yonna. Okwogera kuno nakola akusaadde ng'ojjonkera omugagga waffe. Mukwano sirina linnya lye nayogera nali ngamba mugagga w'e Bugerera atunda entangawuzi. Jamira. Kalungi Noah.
kati ndi steady okyankwata vagala nti omugagga affe wamuli bubi naye tewayogera linnya saayogera oyo nze nali ngamba mugagga waffe oyo wekyala ebugerere atunda entangawuzi ali bwatyo wewayogera byebutuufu mugagga agaba sente n'amala n'akwanika gyali oyo atunda ntangawuzi bugerere awo bwoti oba wakavaawo ebukoloota awo waali Jamila kalungi nowaha awo ngewagundi ngewa Megatroni gyeyagula ekirindi bamupolisi bulinnyo munda naye kimuguza munda eyo kibada kiki namugamba akumutwalo nagula 10 kwata mugambe mmoze It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. agula bupoloti bweyo yangamba babusobola abo mulongoti okujjanga mu kusagu gwe nafuna akawumbi kati no byabala naye banange muzewa alota yangamba kati ndo kyakolerera mu ssaawa yonna akalongoti kajja ne kajja ne kamugwamu awo okusaga bwe bamuwa akawumbi bonna batunuulidde kalongoti akawumbi ne kamukwata kugambe bonna amaaso gali kalongoti sirowooza nti kyekituufu naye weekend yabadde enkambwe omugagga wabwe asibe bantu omugagga agenda siba abantu mugagga musibe bemwagala nze sibiriimu omugagga yajja siba abantu nina omugagga we bugerero oyo yantama yali ansibye twali tubbye ettaka lye yali ansibye oyo wentangawuzi nze kasuku nze najja kuba kunsa amaanyi ne bweba nina gwe nwana nkusoogera linnya ate ogenda gamba yegwe omulwanira eno nkulwanira eno ku ground bwensanga bakuba ne mbapika naye nze kati nziveeyo ngambe gundi nakoowa ebipapula nabikooyera ddala olwasembayo lwali lunzise nakogga n'okogga nongamba nze banaye kasuku kati miliyoni 10 ngenda zijjawa ate we natiira nti ensi si nnyangu we nagende wa kanso nalukoola yaŋŋamba ekigambo nti obusibe buggwa neŋŋamba buggwa yakugamba mbuki yaŋŋamba bwe tuba tugenda kulwana olina grounds zoyimirira kugamba nti oli talina repetition gyoyonoonye kati tukole bwe tuti nawe bakwata namukasa totya obusibe buggwa yayogera statement yeeyo nomanya nti nali size na motoka nalinnya na boda nagenda ebirowoozo bindi mu mutwe watuukira waka mpulira simawo obusibe buggwa natuukira ku dduuka lya mobile money sayinako data nendodinga nenkola vidiyo newetonda nenetonda kasa nawulira mukasobola okukukwata mu byekipayopayo osomberayo weeks 2 oba weeks 3 naye notuba tulwana naye toti obusibe buggwa bangi kati ntange obwomugezi ki akoleka nnamukasa ekisiikirize kye kibeere mu ssole buli wadde agamba essole olwokunawe lunaatuukira nga bali bakkakkanye omugagga agonze kanye gamba ssole ogamba yakaze ki wamulabyeko bamusonyiwe jeff tusonyiwe mbwe wakyakiwa nnyo omuliro omuliro byayogera ate nkubuulira obuzibu obuliwo bino ebintu omuntu bwakuwanga ekipapula oba nakulaga poliisi nga bakuwadde reference bw'ogiteekayo ng'ozalawa ajjula kyangwako nasooka nentekayo ekipapula nateekamu kantu ki siwulira bulungi maama abasooke bandeke nga bampaga nekiteekayo maama
bali batabuka butabusi obusungu bwabeyongera obusungu bwabweyongera wano bwamweyongedde anti Tambi agenda n'ateekayo reference n'asooka wandiika oluzungu ku Twitter sitya kunsiba oba kufa ngamba okusinziira ku bwino gw'oyina wagamba nti tatyaki yakimpeereza nno ssaawa mmeka 7 gwa kiro kasuku wabitegedde bino kugambye nze nali ngamba kiki era be namala okwogera naawe omukulu ne mmukubira ne mugamba nkikuweerezza bajja nagenda bati bwe nakifuna ngenda laba ku Ntambi bali mu bbaala ne ngamba ho ali ku nnaku ze ezisembe ebweru tokipika nnyo bwotyo tokipika nnyo bwotyo Ntambi wange orange cards naye tujja mulambula obusibe bugu kasukakola yangamba ekigambo ekyo notegeera kugambye ate singa nalina emmotoka nali nja gyerabira emabega naye najjira ku booda era nenninya booda yange nagenda ndowooza nti obusibe buggwa bayinza okukwata ne bakuteekayo wiiki 2 wiiki emu mwezi novaayo naye byonna tuba tubikolako neŋŋamba mukwano nze ndi mulekwa nina abandyako bangi kaneetonde nogamba kati ekyo kankiveeko naye bambi si mukwaniko mukwano gwange tugatte amaloboozi twetondereko Ntambi ekyo kati gwe kikwasaganya wagambye ojja kimaliriza mukwano kyazitoye aliko muganda we mukambwe bannaye nina kyennoonya naye nga birwawo okujja Alani mukambwe Alani mukambwe twetaaga bwe tuba twetaaga okumala omusango ogw'amangu tulumbe Alani bwe tulina olaba yes Alani agenda kukakkanya Jeff ati Jeff yagambye yetabiriimu omuntu akusiba bwate bwagamba nze nange omukyalo oli yali ansibye bamukubirako nange nze sikaliiko kannamukasa nenga omusango gutambula mukwano omuntu akusiba bwakugamba sikuliiko bambi sikulinaako buzibu then over the weekend era Nashigulo yafunye emmotoka eri enkadde bagiyita bati naye mama Nashigulo aliko omusajja omwavu n'amuwa kosa eyo si kosa kyekyo pulimo kosa nze yabadde emmotoka loni Maika loni kasotaye Gulandi makatu Gulandi ate yagiguze Kibuye nze nagirabye ye Kibuye ase nawulidde ya Kibuye milioni ze 6 zamukutte Nashigulo bali talina motoka sibanyi otubuulira yabadde talina teri musajja nga akusanze olina emmotoka kati kasuka olaba nina emmotoka yange kati omusajja asobola okungulira kamaka Gulandi simaya bukasota nogitwala asobola naye okugitwala kyekibuuzo kati kyenkola nkatundirawo akaleese nzaako nga nkakwata ebisumuluzo nkatwalewo bw'abanga musajja yeyakamuwadde mukwano muveeko muveeko talina gyakulaza kati gwe ye red flag yetaagala ddu omusajja yagala muttira mukamutoka omusajja yamuwadde akamotoka kamutti amuwone saako sekakwata nkatundirawo akaleese mugambe mumpamu mmeka bamukasoweeyogeza ebyekisi simulimaze ngombe akamotoka ako singa abadde talina yakatandi sabo nakubirako n'emirere gya bbandi lwaki ezeza bbandi teyagase kati sinamuwa maaka ekisi empya naye amuwadde akamotoka k'ekibuye omusajja anayagala okutta omulabira ku birabo byakuwa gwawa munaka ye kamotoka kyako bannange Mutyaba halo kamotoka kyako kasuka kamotoka kyako twogere naawe emotoka eyo bagiyita batya Alteza naye ani yamuwadde emmotoka bajjo kati Nashigulo besanga ne bajjo betuga bajjo tasobola alabika alinayo nkuba ki naye nedda tasabba nkuba ki musajja wa wano bamutaasa tali nkuba ki yasobola gulako kamotoka koogera naye njagala muwa namba ya lwa makanika
embubemu essaawa yonna okafiira kuba bukubi yeetaaga makanika ku kido. Now, nga tuwunzika okuva wano tulapinga up kati tuli mu wiiki ebyomwezi ebisinga tubyogeddeko ebirala tujja bisanga ku Namukasa live. Ye Namukasa live ekola etya? N'obulango nafunye kati bampadde. Ekyo kirungi. Kintu kyatandise. Sanyusa okuwuliza. Naye njagala December weetuukira kawunda eyo ng'ogijjeewo. Nedda. Tufune ate empya. Mama ng'agenda kunkyusiza emmotoka. Nayogedde naye kati bye tulimu. Mama nga Kasuku guno omwezi bwe guggwako n'ogujja nga sirina mmotoka ndala ng'omanya nkulimba. Guno guweddeko ogujja we guggwako eguddako nga sirina mmotoka mpya ng'oŋŋamba nkulimba. Mama nga agenda kunkyusiza. Tagenda kumpa nno buno bwa Nash. Agenda kumpa hybrid. Hali ya hybrid. Mami wange. Lwaki mutyaba akiwakanya? Ati mutyaba amanyi bba Nash gwe bamanyi mmotoka ze badiringiramu. Kati nze avuga kawunda ayinza okumpa ezo za Luteza. Nga linnya lya mwana. Nina gwe ndalaba bamuyita Luteza. Baby Alteza. Neba nange omusajja aggulira emmotoka nga linnya lya muntu. Kati lwaki ezo ezakubye good bandi bimuli teyayongeza kati sinamugulira ka Markex. Oba ka Impreza. Bano Subaru. Bwo bumotoka bw'abanako obusookerwako. Bu Impreza. Naina mukwano gwange bawe nga amuwaka Impreza. N'akasinapi nga ne mugamba mukwano toka posting ogenda kuswala mbantu. Chokola kikyamu. Chokola kikyamu. Ebbanga ly'omuweereddeko asazeewo kuwaka Impreza. Kale nashigulo banyoomya oli. Ebbanga lyamaze nga amugamba kyuka mami n'akyuka. Nakuwa emmotoka erinnya ly'omwana. Amakulu gatunda. Naye teri mukazi yandi yagadde musajja kikeekyo. Gula lya musajja kubula. Amagulu g'amutunda. Amutunda. Musajja kubula naye. Sikulimba basajja kubula. Naye tetwandiyagadde musajja ya mwana. Ebyabadde ku Serena wabirabye? Ravo yabadde awo hug. N'abantu ebyo birungi. Ebyaki? Ebya Serena. Sibyo ngambe byamuza ne Dikenza. Ekintu ekyo kirungi by the way. Kenza yabudde n'ategeeza nti omuntu nga mwali mwezaddemu enkolagana terina vaawo. Kati byabadde ayogera byaki? Gwoba otubuulira. Mwogera naye. Nze akansanyusiza haga naye speech sagisiimye. Speech sagisiimye. Kyokka Norema yabadde amukeneka. Nga mukeneka ati? Yakoze ati. Ka video tewakala. Nga yeekenekera. Norema yafuna omusajja. Mashallah. Sajja talina na gundi. Enviri tezaakutuka. Enviri zonna ziri wamu. Eva smart mulenzi muto. Kasuku n'otya okukuba. Byaggwa. Byaggwa. Oza akyasobola okukuba. Takyasobola. Kati twakula. Nebyakuba. Kasuku. Mutyaba. Okiwulidde? Kati etutuuseyo tutya? Ati tubale twogera mu musajja n'osirika. Tubaddeko. Nze mbanna nkutunuulira nkwewuunya gy'olaga. Byebyo byebagamba omuntu kuba owumbawumba. Bw'okuba oggalawo luki. Kituufu. Tomufiirako nnyo. Naye nga nze speech ye saajagadde wagyagadde. Saagiwulidde. Naye Nambwa yagambye mbu omukazi aluma. Omukazi aluma nawe kyogamba Kenzo teyejjusa kufiirwa mukyala we. Ekyo sikimanyiiko. Alina bbanga era abyejjusa. Kati Kasuku olaba abasajja bano we mwekyawa n'omusajja. Omusajja obeera naye ng'akugalabanja ng'alaba kasasira ali awo. Kimanyi omusajja bw'akoowa obulungi atandika okulabamu n'enkima. Ng'alaba akakima mu nkyo. Bw'oba omufaananira enkima. Ng'omusajja kooya akulabamu ebisodde. Naye kasita otaggulula bw'oti ebigere n'ogenda ewalala atandika olaba valiyo omusajja oli ng'atandise okuteeka ewala waataakuteeka n'atandika onnooma
Keza ino banga mutima go wali wangadze mu kisenge kine yekuba mutima. Amisinga mama amali. Amisinga mukyala we yasooka. Gwa basajja batugala banjaze nina kasajja akali kankuba n'okunkuba. Naye omu ku basajja abo b'ogamba essaawa yonna naye yandikutuukako. Aliwo. Mama nge tasobola kunkuba. Ngamba bali wagamba nti yali akkuba. Walogo banga yafuna omulimu mu poliisi. Ng'alina okiriyalinga erinnya lye. Mbugagenda kukola ki? Yali tankuba. Inde bwegaba maaso ga mulamuzi yali ankuba ogenda kuwakana wali tonkuba. Ne munnayo akwa Mukama yannyamba. Byonna nazunga naye nafuna omusajja ategeerekeka. Nino omusajja gwe na blockies. Ali eyo nkuba kye yali mu America ngampeereza message na Mukasa how are you konza amoke anti gundi na Mukasa live yaleese obuzibu nataddeko enamba kasimu akati. Enamba yange akasimu akati. Ngangamba musimanya I like you I love you ne mugamba mukwano tulaba internet ntini ne dance. Musimanya wikani mbosobola bana ye nange no salawo. Namugambye laba omwana wa Stani omulamu ne mu blocking. Bagala kutya maka gange. Nzero omusajja n'onkwana. Nenkugamba nti nina omuntu n'osigala ng'olemezaamu. Ekibuloka kikutte. Kikasiku. Ekibuloka kiba kikutte tukole bannange. Ekibuloka kiba kikutte. Naye omukulu yantumirako. Omukulu ja. Awe antumirako alina kyampeerezaayo. Ngenda mulaba. Ajja. Tugende. Tajukira bintu byaffe. Wafunye? Ngenda kulaba dadi. Njagala nazibukula nseke. Zubeda yabingambye. Mbobo genda kubeera n'omusajja ogenda mulaba zibukula enseke. Zubeda ennaku zino yambuulirira. Ngenda kuzibukula nseke. Ennaku zino ng'otambula nnyo n'ennambwayo ki ekibagatta? Nambwayo dadi teyamusiimye. Dadi tayagala nambwayo. Omukazi atalinaako bbaawe amutya bajja kuŋŋamba ebigambo. Nambwayo alina omusajja tewafuna omusajja oli ow'ebweru. Nedda bbawa nambwayo ali wano. Ali wano? Hajiwa ali wano naye bw'olimanya omusajja ali mu nambwayo mukwano. Muyitirivu. Saagala kwonoona mukwano gwange na nambwayo. Nno yankubira Beni Bagio. Nangamba mwonoona mukazi we mbu mwamufunira omusajja we nankulabye. Mwamufunira omusajja nankulabye. Era nampeereza na bu video nga muli naye ku Serena mukotte n'ebimuli. Omusajja oyo musiru kasuku. Kankulage wano. Si musanyufu. Ate ffe basanyufu batasasula balance. Omuwala yani ffe basanyufu batasasula balance. Musajja wuuyo ndowooza omulabye. Bwino yonna yalabise wuuyo. Kati agenda kola ka video siketi. Awo siyemme. Nambwayo awo siyemme. Ono musajja musiru nnyo Bagio. Yabatuma mugende mukomyewo omukazi. Ne muwa mu ssente z'oli ne mumuwaayo. Ono yali tagaba ssente. Ne ssente ze twamusaba okwegayira teyazimalaayo. Tukyabanja. Tukyabanja. Era n'angamba egyo misota. Egiwadde emirimu. Sinex. Kati kamubuulire ebigambo bino. Omusajja oyo nga nkontakitinga. Kubanze bwe yakolako omuwala nga sikiriziganye nabyo. Nangamba na Mukasamu. Omuwala yamukola ki? Omusajja yate emboozi zaabwe. Nga omuwala yamwekyangirako ng'obadde okimanyi. Baba gwe Zanzibar. Omuwala bw'atonnya wano ate waliwo emmotoka yali emukimye. N'abagamba. Omuwala mulungi ate mweru. Omusajja yabagamba mbawa ssente zange. Yagamba nti mbawa ssente zange. Mumbuulire musajja kyamulimu kati. Ne mumanyi omusajja temwamugamba. Ye n'amwezuulira. Omusajja yatuwa ne ku Serena. Oli. Ffe twakyukira ku Serena. Ono twali tumubanja balance. Nga tannamutuwa. Ate oli ng'alaga yatugulira emmere. Yatugamba eat what you want. Omusajja oyo. Ne tulya ne tunywa ne tupaakinga. Namala n'atuwa ne ku nkalu. Nga tudda kuona atatumalayo na balance. Eba masavu be baliko kati na Mukasa. Gomanyi omusajja mulimu oyo muwala. Mumanyi mukulaze wano. Nawo n'edduka lye liri ku nnyumba za musajja, apartment za musajja ku biduuka lye. Kwe yaliziza.
kwali bulijjo kwali kwe basasula kizimbe kya musajja sheze eri yamulabadda yes kati madamu yakisoloza ne kisoloza ezo sente zize za upkeep ng'oleeta bagi yali ku kyeyo ayita Tanzania tuuka atuleke teyamalayo na balance waffe nagenda olaba atwesomeramu mbwagamba buli omu yatuwa sente meka milioni emu nzimuddize nga kuliko n'ebimuli n'okwetonda manyi okwetonda okwali wali twetonda mu Lusungu ne twetonda mu Luganda ebimuli yabigaana oli omusajja yamugamba yataga nana mukasa ebimuli ebyo manyi kyemba mubikolera mubisule mukasasiro oba mubiwe cleaner ne mugamba sebo kyogamba kyetukola kuba kati oli yeye yaliwo kati oli ono milioni yaba oli naye yaba buli milioni oli naye yatubabula ono twamubanja balance yatuwa kakadaka kwe kulya ebimuli kwe kulya amafuta nafu okulyako ku Serena zali mmekolu nambwe yatwala 3.5 nanga 3.5 ne tugula ebimuli siya wabula Ben tokiddangamu toddamu tutekako lukongololo tunaye nga tutuka ku Serena nga tuli side ya Ben mukusoka twali mabega we tugenda tulaba omuwala ateekawo obukwakulizo Ben tabusobola bukwakulizo ki yayina okuleetayo milioni 2 bamusonyiwe ng'olwo omukazi awooma yangamba mbukawo abaana abawala bali highly powerful yanga akatiriisa omukazi yagamba nti Ben yakoma kulaba mpale kupe akulimba teyamanya nti esaliza wano teyalaba guyannuuku naye mukwano Ben wabigamba era singa yali Kampala singa tuli wano mbuntu naye kanabo omusajja alina jjejjerebu ayogera kino atandika nzenga senda namugamba nze nali njagala trust nga njagala sigala ku side ya Ben wadde oli atuwokyeza ne mugamba soko tuweye 15 twasooka abinagamba nga nyingi ne mugamba kole 15 ebiralo bitulekere ogenda kuddamu olaba message ku simu yo I love you too naye nga azisobola awoza simasi nga tuyiwamu emizigo kati muba muli awo mbusimanya sente ezo nyingi sobola ziyiwamu emizigo nze kasambulira omusajja atandika mbusimanya sente tuziyiwemu emizigo nkusabye sente za trip oyagala mizigo nkuteerawo oyo omusajja abatwezimbe ate twezimbe yali programu ya TV eno mbulamu tekola yamala nevaawo nga nabo balaba terina gyeraga ani gogenda okwezimba nayo mukwano tomanyiire nnyo enkomi awo tomanyiire nnyo munnange nga tugamba Ben atuweeyo milioni 15 ngazirina awoza sente zemutadde munne mukasi olaba nenambwayo singa twayiwa emizigo lumu 2 naye omuwala yakozesa ddagala ki mulungi ate awooma kuba abasajja be bombi abamuli muti abakwata ono muddemu abo naona baddemu oli akkubira n'akulemerako mugaye tukola abasajja be bombi abamuli omusajja kanjogerewo omusajja w'omwamulimu highly powerful alina sente oyo omusajja mumanyi kati ng'oleeta nnyombi bagiyo ali mu kulabirira bagundi balalu omukazi yetugamba mbu omusajja alabirira balalu naye yalaluka kakazi ke kekabitugamba aleko omwana w'abandi Ben tubadde tukusaba bw'oba oyagalayo omuwala funayo bano abava ebugerere tetwagala sente kuba nange nali nakavaayo nga sizaagala naye togenda kwagala muwala mweru ate ataddemu ekizigo ate ng'olowooza mizigo lumu 2 ebyo byabakazi baddugavu abeebugerere tituyiwewo wano lumu 2 obe ng'osolooza 10 kati nusula emitwalo 10 gigenda mugasa ki ez'obuzigo oli omwana mweru talina mugaba wa green ow'abakadde wamma daddi wa nusula siri bulungi tukoleko tukoleko ffe balamubo
Myandi nambwayo. Sebo Beni ngagenda agamba Simon bwajja twabya. Nengamba Beni oba yagala kwabya ni milioni emu yatwa. Ne wa Simon yatuukayo. Omunene we Kampala yabimugamba nga bw'obirina mu simu naye n'abimuwa. Ngamba kati olaba nawe yabigamba akamanyiro kakuze. Beni mukwano kuba ekyeyo kyo. Tuleke. Milioni emu oba ojagala nsobola ogikuddiza ng'opadde mu emyaka ena. Avemu emyaka ena simuddisa. Mu myaka ena nja bbanga gawadde bulungi milioni emu tejja kundeetera buzibu. Abakazi. Ampemu emyaka ena nja zimuddiza. Sebo yatutwaza ekiro tugenze okwegayira ate obuzibu bwa Beni obwa. Ate tagenda malako n'abawala b'e Uganda nga balungi. Ng'olina jejjerevu. Sente ekole. Bigambo bibeere ku 20%. 80%? Yes. Naye Beni 80% bigambo. 20% is a cent. Alisindikira no na musole. Abra Beni toddamu tumanyira. Sente yasindikira musole. Olabe netaddeko 2 eri etaddeko 3 ene 15 mpaka wezaawera akakadde. Bamwe emyaka ena nkuddiza sente. Nkyaba. Tugende. Bamwe emyaka ena muddiza sente. Tuve ku mwana tunna mukasa. Mukyala Lubega omubwati. Wali wamba n'omusajja omufere. Nafuna eddenzi lyange sikyajula. Nze nakuwaako omusajja. Gwe weerabira. Ojjukira oli eyasuubiza emipiira. Ani yakusuubiza emipiira? Ojjukira go eyagamba nti agenda kungulira emipiira. Emabega nga n'omwami Lubega sinnamufuna. Anti oyo yali akwana. Naye alina ebigambo. Yagamba bugambi nti ayagala content wo. Zo ziriwa ssente ze yampa. Sikyayagala muntu ansuubiza ssente ng'alimba. Ng'ayinza okwogeza oluzungu. Oggyeyo oluzungu lwe kwasoma. I not kutera. I'm going to send you on weekends. I love you, Namukasa. Oh, was I? Yeah, okay. Oh, man, it's a weekend. You choose the what they say. I'm going to put on the Gija. Yali muna kukama. Namukasa obonye. Sebonye chokola we nafuna Lubega. Lubega. Bavu abasajja bebula ko kimanyi teri bantu basinga bwavu. Abasajja bebulaya. Mbadde njagala tukombe wano nnaku olwaleero. Abasajja bebulaya baavu. Mubeere bulungi mweraba. Mukole ku ssente mutuwe ku ssente obwavu bwammwe twabuka. Ate mukyama oyagala olugambo. Abasajja bebulaya baavu. Ye nena tasobola na big naye Kasuku wadde weka ekizimbe nti omusajja ali Canada oba ali mu America kiki Uganda. Bazimba amayumba gaabo wano. Ngamba bizimbe bino ebizimbe. Era ogenda olaba by'abaana baffe bali wano Uganda. Mwakwagala omusajja we Canada yagadde owe Uganda asinga. Ajja kuyiriba agende ku Hamutawa. Yaga ebintu mu kyaba tugende mu maaso. Bye! The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange